waliwo kye bayita okufuuyira endiga omulere, bagamba kakyama mamayira muganda wange bwogeza kukagolola kamenyeka bumenyisi. Gen. Museveni y'omu ku abo abakyama amamera naddala mu ndowooza z'ebyobufuzi. Emyaka egisoba mu 6 gy'agamba gy'amaze mu kazannyo kano, waliwo ebintu ebitali mu vocabulary ye yadde n'akamu kati nga okuwaayo obuyinza mu mirembe, ekyo tekiriiyo. Naye Nobert Mao muganda wange bw'atyo afunvubidde, newankubadde nga si yatuukiridde, naye anti era munnange ebigambo biba bigambo. Muyinza okuba mu famire nga mulina muganda wammwe nga yakyasinzeeyo ebikolobero mu famire, naye nga bwekituuka ku mukolo ng'ate weewonye yabasinga okuwa speech ennungi era nga yasobola okwogera. Ayinza okuba yasoma eddiini bulungi nnyo nga n'okwogera asobola okwogera nga olukalukalu olwo alulina olwogera, era nga byayogera mu kaseera ako bibeera birungi nnyo nga weekuba mu mutima. Kati mmwe abamumanyi bamwetunulamu mugamba Mukama Katonda singa bw'atyo bw'ayogera bw'atyo, singa bw'ali, singa ze ndowooza ze, singa oba batalina bigendererwa birala, naye gwegeza omusange mu tayimu ye eri nga eno mubabira mubonaabona naye buli kaseera mubonaabona naye bamumujja mu makomera yakola bino ye. Nkugambye famire ye eri upside down, naye nga bw'ajja okwogera. Kakati Nobert Mao aliko ebigambo byayogedde ku kuwaayo obuyinza mu mirembe, wabula mu bigambo ebingi byayogedde era byengenda okuyitiramu wano, agambye nti ffe nga bannayuganda kya mugaso nnyo okubeera nga tulowooza ku biseera eby'omu maaso n'okuzimba eggwanga ettebenkevu ku lw'emirembe eginajja mu maaso, next generations. Era n'agamba nti Uganda is big enough for all of us, nti Uganda nnene nnyo ffenna tugyamu etumala. Era n'asaba tubeere bumu wamu n'okuyiga okubeera ne bannaffe okuko-existinga n'abalala. Katugeze nti abalaŋŋo basobola okubeerawo n'Abaganda bulungi nnyo nga tebakoze statement za Mao ziri zikabaka yekka, fenga Abaganda, ebyo nga tebiriimu. Kugamba nti tuyiga okubeera ne bantu bannaffe newankubadde nga bayinza okubasiba ggwanga, tetuli baggwanga lyerimu. Nga boolaba wano mu Buganda bwe kize nga kikolebwa nti Abaganda awo bafuna tiiki 100% mu kigambo kye bayita co-existing oba co-existence. Abaganda bagezezzaako nnyo, kiri mu musaayi gwabwe era kyabasomesebwa kuva ndowooza ku bajjajja baabwe abaasookawo okwaniriza abantu abalala, era ne babeera nabo ne babafuula ba Luganda. Ekyo nno wane Uganda, mu Uganda eyawamu nga ffenna abazungu baatukubira borders ezo ze mumanyi obulungi ennyo ze baateekawo ne batu ng'ogyeko abajja okuteetekamu obwetezi sinaffe naye kugamba nabo tubaaniriza kubanga twaniriza abantu bangi nnyo. Naye wano mu Buganda ate ekyo kyo kiriko obujulizi ne Mao kennyini nnyini ne Museveni kennyini nnyini n'omuntu omulala kennyini nnyini atayagalira ddala Baganda ekyo asobola okugamba nti Abaganda abo bo mu Uganda yonna mu butuufu bayaniriza abantu ab'enjawulo ne babafuula Baganda baabwe, era gwe musango gwe babalanga. Kyekibafuuza ab'enkwe, kyekibafuuza simanyi abaaki ababbi simanyi bwe bityo. Naye Mao ebigambo bye byayogedde njagala mbikuyitiremu kubanga bya makulu by the way, newakuba nti nno ate engeri gye bagala obaolyawo okubeera nga bakireetamu eyinza okuba enzibumuuko, eyinza okuba endala bo engeri gye bagala okubeera nga bakireetamu kugamba peaceful transition eya power, newakuba ti guno omulundi takikoonyeeko though Museveni yagamba nti bwe bakola obufumbo ne DP tebabyogerangako ebyo ebyokuwaayo obuyinza mu mirembe
Museveni yagamba kiti bakyogerako ate Mao yatugamba ati zezimu ku nsonga ez'amutwala. Naye nno gwe muganda wange mpuliriza njagala omanyi kino nga tunaba kubeera nga tuwuliriza bino byonna Mao byayogedde. Ekisooka njagala mumanyi nti Museveni akazannyo kano aludde nga akapulaaninga era akalinamu amagezi mangi nnyo. Agamusobozesezza okubeera nti atukalakata emyaka gino 40. Museveni ye muntu amanyi kye bayita okuteekawo diversion n'okutegeka abantu n'okukasuka ejjinja mu kisaka. Nti ekisooka njagala omanyi lwaki yaleeta Mao era lwaki Mao bino abiremerako nnyo biwali badde olowooza nti binyiiza Museveni biyinza okuba nga ate Museveni bw'atyo bw'abyagala era nga akubira ku biragiro bya Museveni butereevu nga minisita wa justice. Okitegeera nga akolera ku biragiro bye nti kakati gwe tandikira wano kubanga kino kye kijja mu maaso nkaddiye banega tulina bateekateeka era tukasuke n'ejjinja mu kisaka tulabe balowooza ki. Kakati bireete booti awumbirira booti kola booti. Naye era nga General Museveni y'omu amanyi gye binaggweera wayagala okiteeka transition gy'ayagala nga yamanyi bwegenda okubeera. Kwegamba agezaako okukola kye bayita deep thinking, alowooza beyond his nose, agezaako okulingizaayo abalowooleze ne bimulirowooza mu maaso kubanga ye mukana akazannyo yeeyita champion saabalwanyi era agamba teri muntu n'omu asobola kumuwabula yadde n'omu bw'ati yamanyi ekyokukola kubanga abasigaddewo bonna yabalabanga abatalinaawo experience yadde kubanga yagamba akamazeemu emyaka egisoba mu 6 era yalina vision. Kati zino zonna gwe zirwalinga vision eza General Museveni era ba Norbert Mao nga bwe yabuwa obwa minisita mu kifo ekyo kakati olwo ali mu kudisplayinga Museveni byatutegekera mu biseera eby'emaaso nga talinawo kye bayita Musevenism. Naye nga Mao mu kukyogerako Museveni ajja kumubuuza nti nakikugambirawa twabiteesezaako wa ng'era bw'olaba mu kumubuuza nti oneesimbawo si ensonga kati tugende ku birala. Bwatuuka mu kwesimbawo ye kennyini nga akakasa mu kujjawo ebisanja mu kujjawo ekkomo ku myaka ng'atandika okugamba nti bannayuganda bebankako okubafuga nze mbasaagala nze nini lwakitula nsobola okugenda n'entula nerira akaloo kange nenkama ente zange bebankaka nze mbasaagala. Naye ate nga muganda wange ayogera ku ntebe ye ananaagirirawo n'obusungu ne mukwata nayogererawo Luswayiri wacha. Hillside View Apartments kye kifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago tolina kiweetaaga kwetikka kutwala oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olubotuuka ekitende Kajjansi n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 Hillside View Apartments wetuli okuweereza n'essanyu. Ne kakati kale ebigambo bya Mao bisigala bigambo bya Mao era bwe mbitunuddemu okuwuliriza byayogedde ndabye nti singa kale kiba bwe kityo n'abantu oboolyawo abakaddiye bandisobodde okubeera nga bawaddawaddako era nga basanyufu bava mu nsi eno nga basanyufu ti bannange abazzukulu baffe batabani baffe tubalese bawala baffe tubalese at least tubategekedde naye bwe tuli essaawa eno omuntu agenda okufa nga yeebuuza obwana bwange awuza kimu obwana bwange abaana bange
kyobula olabanga mulina okwekumanga muli balamu. Omusawo waali doctor, qualified doctor, ate ali talented. Ekyo kikulu nnyo, ali talented. Bw'oba olina ebirwadde pressure, sukaali, kibumba, mutima nsigo n'ebirwadde ebirala, teweegayaalirira muganda wange bijjangu wano ku Uganda atalaaji nze nkuwa ennamba y'omusawo, just ekyo kyokka asobole okuwa eddagala. Bw'ebanga ye choice yo ng'osazeewo, sikugaana kubeera nga okozesa abasawo abalala, kubanga bagamba nti buli mabega w'omumanyi wabeerawo omumanyi, oba oli abo ate waliwo abamusinga. Kisoboka, naye munnange ono naye gy'ali mu kiti kye, era be bamu ku batono be tulina abali talented. Ngamba abantu abaasoma nga bamaze okusoma ne batakoma just ku lubaawo kuwandika na handwriting ennungi biki na kulaga ze formula, wabula n'agenda practically n'anoonyereza nti kino kiki, muti ki guno, muyembe guwonya ki naki, tiiza bwe ngugatta na kino okusinziira ku formula ze yasoma wali, gukola bwe guti ne bwe guti. Era n'abazungu ne baprovinga, era n'okujja okumulambula bo weewoonya ekyesinga okuneewuunyisa. Abazungu basobola okuva e Germany ne bajja okumunoonya bamulabeko era babeko bye boogera. Wano e Uganda teryamunoonya, okuleka mpozi nga baagala ddagala lye bamanyi lyalina basobole okugenda okuseera abalwadde. Mukama Katonda kibi nnyo, naye gwe jangu kuwa ennamba y'essimu wano gwe oba omulwadde, oba olina omulwadde at least ng'ogezezzaako. Munnange baabadde batongoza Digital Political Museum era babadde mu conference ku Constitution Ssemateeka wali ku Sheraton ku lunaku olwokutaano. Yabadde conference ng'ekwata Constitution era nga batongoza kye bayita Digital Political Museum. Kati Mao ye Minister of Justice and Constitutional Affairs, Norbert Mao gwe mmanyi obulungi ennyo. Ono bw'atyo n'ayongera okukakasa omulimu omukulu General Museveni gw'alina, oba pivotal role ogw'okuteeka ogw'enkyukakyuka okukyusa obuyinza ne mu kushapinga oba okubumba mu layini, okulambika mu layini ebiseera bya Uganda eby'omu maaso. Yeno Museveni oyo kati Mao ng'akakasa nti oyo Museveni gumulaba nti kumpi 9 ebitundu kwebyo byenjogedde biri mikono gya Museveni. Kati Mao agamba nti Yeno Museveni alina okuteekawo ekyokulabirako mu byafaayo okusobola okubeera nga akola nga kalabaalaba mu kukyusa obuyinza wano mu Uganda okw'emirembe. Era ng'agamba nti kino bw'akikola kiba kigenda kubeera nga kirambika bulungi nnyo olugendo lwa Uganda okuva mu ntalo ez'omunda okusumuka oba okusajjakula mu byobufuzi, political maturity and stability n'obutebenkevu. Mao agamba nti ekkubo lya Uganda erigitwala mu maaso lino lyesigamiziddwa ku buvumu obw'abakulembeze baffe abaliwo okubeera nga badde ebbali ng'ekiseera kituuse olwo ne baleka kyayita peaceful transition, okukyusa obuyinza mu mirembe okusobola okugumya demokrasiya waffe. Mao yagambye nti obwetaavu obw'enjogerezeganya mu byobufuzi obw'okuteesa n'okuteekawo obukwakkulizo, munnange kino kyamakulu nnyo era bannayuganda bonna balina okubeera nga bakolerera obumu n'okukwatagana eggwanga lisobole okubeera nga ligenda mu maaso.
kakati awo n'ayogera ku mbeera y'abantu buli kaseera okubeera nga bakwitisayizinga oba nga bakuba mu gavumenti ebituli, nga bakuba mu state ebituli. N'anyumya n'agamba nti ekyokukuba mu state ebituli oba mu gavumenti ebituli kati nga bw'onoolaba nga buli kaseera abantu bagamba Museveni regimu. N'agamba kino tekiva mu bujeemu, wabula kiva mu ssuubi n'okusuubira. Tekiva mu bujeemu wabula kiva mu ssuubi omuntu ly'aba alina n'okusuubira. Mwe kimulabanga abantu okubeera nga buli kaseera bakritisayizinga gavumenti. N'agamba nti olwo bannansi babeera bagezaako okubeera nga balaga nti balina bingi bye baali badde basuubira mu gavumenti yaabwe. N'agamba nti abakulembeze abaliwo oba abafuzi abaliwo balina okutegeera obuvo bwa kino, endowooza y'abantu ebyo ebaleetera okubeera nga buli kaseera boogera ku nguzi, buli kaseera boogera ku kino, buli kaseera boogera ku tulugunya abantu, kulinnya erirembe ly'obuntu, badaba enguudo bezifaanana, laba bino muli babbi. N'agamba nti ekyo abafuzi abaliwo balina okubeera nga bakitegeera kiva ku ki, okusinga okubeera nga balowooza nti abo tebalina makulu, abo tebategeera, tebabitegeera. Kati nga General Museveni juzi bwe yagamba nti Bobi Wine ali confused, amulaba ng'omuntu ali confused, nti bwe twogera kutulugunya oba okulinnya eddembe ly'obuntu ali confused, bwe twogera bwe babanja abantu ababuzibwawo naddala ali confused, bwe twogera ku obubbi bwa ssente z'omuwi w'omusolo ali confused, bwe twogera ku nguudo embi ali confused, bwe twogera ku baana ku by'ensoma okuba nti nno byafa ali confused, bwe twogera ku kyokubeera nti nno obuyinza buli mu mikono gy'abantu bamu abalondemu ali confused, naye nga ddala kituufu ali confused. Ebyo mwe temubiraba. Kakati ekyo kyagezaako kutegeeza Mao nti baali badde bategeera the reality that has often conflicted with these ideas. Mao ng'ageraageranya ku American Revolutionary Spirit era n'alaga obwennyamivu obwa 2.5 amendment ennongeesera mu constitution ze bakola 2.5 okuggyawo presidential term limits mu Uganda, okuggyawo ebisanja. Era wano mu kusiga ekifaananyi yagambye nti kijja kitya okubeera nga ekibiina ekyajja nga kireese enkyukakyuka kimaze okututegeeza nga bikireese enkyukakyuka ez'omuggundu ate ne kituuka ekisa ne kifuuka ekibiina ekitali kya change, kyajja kitugamba kireese enkyukakyuka ez'omuggundu okununula eggwanga okola kutya, naye munnange ne kifuuka tekituuka ekiseera ne kyefuula ate kati ne kiba nga no change, nga bayimba kimu no change, no change, no change, no change, naye ate nga bajja baleese fundamental change, ate bamaliza bayimba no change, no change, no change. Kati Mao yeebuuza nti bannayuganda baali basuubira obukulembeze kati ng'obwa America mu style, era ng'agamba nti nga batunuulidde ba founding fathers nga George Washington wamu ne John Quincy Adams, bano muganda nge ba inspiringa nnyo enkyukakyuka ey'emirembe okuva ku abo abaliwo n'abo ababaddira mu bigere nga batambulira ku democratic values. Era nannyonnyola nti 2.5 amendment ennongoosereza mu constitution ya Uganda 2.5 muganda wange kino kyaleetawo divergence, kyaleetawo
okuwaba okuva ku vision ey'Abannayuganda okubeera nga munnange babeera abajulizi ku nkyukakyuka mu buyinza ey'emirembe, era nga Bannayuganda bangi baasigala bakiraba nga abaliriddwamu olukwe. Mao agamba nti bangi nnyo ku Bannayuganda baasuubira nti National Resistance Movement NRM nti eneefaanaganako abakulembeze ba American Revolution era eyimirirewo nga empagiruwaga eya transition ey'enkyukakyuka. Naye munnange twasigala twewuunya, Bannayuganda baasigala beewuunya. Peaceful change eri luddawa? Enkyukakyuka mu mirembe eri luddawa? Eyatusuubizibwa eri luddawa? Eyatusuubizibwa. Mao era n'ayongera okukiteeka kasira nti okukyusa obuyinza mu mirembe kusigadde tekutuukiriziddwa mu birooto bya Bannayuganda, ate nga be basinga obungi abandyagadde okubeera nga bakirabako, n'okutuusa kati tetunulabangayo peaceful change yonna eya gavumenti wano mu Uganda. Ti gavumenti eveeko mu mirembe endala eyingirewo mu mirembe, nedda emmundu emala kutokota. Anti bagamba mpulukutu za misota muganda mwezigenda na mikko. Kakati Mao ng'agamba nti munnange enkyukakyuka y'emirembe efaanaganako bwetyo teyeetaagisa bwetaagisa, naye Gen. Museveni alina omulimu munene nnyo ogw'okulaba ekintu ekyo nga kibaawo wano mu Uganda. Gen. Museveni oyo gwe mulaba alina omulimu munene nnyo, naye jjukira nti ye already kyayagala kyayita peaceful transition. Nsuubira okuba nga ate ne Mao naye kyakola ki? Kyagezaako kutembeeta ti tuve mu Museveni tugende mu Muhoozi ate tuve mu Muhoozi tugende oba mwani ate awo ti ne Muhoozi naye baakalakata emyaka gye 5 ne Museveni yagiraku 5 kati ibubbo ate nakyo awo bayina waliwo divergence mu ndowooza yaffe ng'abantu, ffe nga ffe kugamba twagala akalulu bwe kaba kakubiddwa kale waakiri ti waleme kubaawo mirerembe egyo gyakweyagaliza nga Gen. Museveni yagamba nti ye bw'atunulira bizzukulu bye yalabamu ba Museveni ab'enkya. Yes, leka ba Museveni abo ab'enkya bajje spontaneously, baleme kubeera nga bajja nalukako. Halimu ne bwe tuddayo ku bigambo bya Mao agamba nti Gen. Museveni alina obuyinza okukola history oyo nga yawumye omutwe oba yakulembeddemu peaceful handover okuwaayo obuyinza mu mirembe. Era bw'ati muganda wange n'akubira Gen. Museveni omulanga okuteeka kino okuteeka ekitiibwa mu kintu kino, mu buyinza oba mu buvunaanyizibwa obwamuweebwa, era akirabenga ekitundu ku mukululo ogwalireka legase ye. Mao bw'atyo n'akuba omulanga ng'agamba nti yandiyagadde embeera ey'eby'obufuzi wano e Uganda ekyuke, kosi ekyuke, nti twalibadde tuba ne culture ey'okuwangana ekitiibwa n'okubeera obumu ku mutendera ogw'ebibiina, era n'anokolayo embeera eriwo essaawa eno wakati w'abannabyabufuzi ab'enjawulo beeyita ba political opponents nti olulimi olutajjansa lukozesebwa oluvannyuma lw'obunkenke muganda wange obuba buguddewo essaawa yonna. Olulimi olutajjansa lukola ki? Lukozesebwa.
Mao agamba tulina okuba nekibaita political hygiene, tulina okuba abayonjo mu byobufuzi. Era wano nanukola ebigambo bya Professor Patrick Lumumba nti political leaders need to change their language, focusing on respectful engagement rather than mudslinging. Nti abakulembeze mu byobufuzi balina okubeera nga bakyusa olulimi lwe bakozesa era nga batunuulidde nnyo okwewa ekitiibwa okusinga munnange okwerumaaluma n'okwewandira omuliro. Era nti tulina okubeera nti tusoosowaza nnyo enteeseganya n'okutegeeragana. Mao era naye nakuwa omulanga nti walina okubeerawo obuyonjo mu byobufuzi, political hygiene mu Uganda naddala munnange mu kiseera kino nga political violence efuuse political violence era nga kino ebiseera ebisinga obungi kirina akakwate kanene nnyo munnange ku bibiina by'ebyobufuzi nti mulaba political violence eriwo wakati w'ebibiina by'ebifuzi ebiriwo nti bw'oba ova mu NUP n'okasuka ebigambo ebya acid eri omuntu ayambadde t-shirt eya yellow, kakati awo Uganda ki gye tuzimba? Era awo mu kibuuzo ekyo bw'atyo nga akubiriza abantu bannansi okubeera nga basoosowaza nnyo obumu okusinga okweyawulayawula. Mu kutunuulira obuyinza okutwaliza awamu, Mao bw'atyo n'ayongera okubeera nga akikkaatiriza nti Museveni yeetaaga okubeera nti nno akozesa obuyinza bwe era nga bukozesa na buvunaanyizibwa. N'agamba nti obuyinza bujja na buvunaanyizibwa. Ekyo nakyogerako, buvunaanyizibwa bwo Katonda akwadde obuyinza, sitakuwa buyinza kutta bantu, kulagira drone zibasombe. Kubanga abakukwasiza obuyinza tobeewerera bwewerezi kubamalawo olwokuba nti no ba drop outs ba UPE ate nga UPE gwe kennyini gwe gwalemye. Kakati Mao bw'atyo mu bantu be badayogereramu era n'abajjukiza mu mbeera efaanaganako bitu ng'agamba nti bannayuganda balina okujjukiza abakulembeze bwabwe obuvunaanyizibwa obwo era nga babubajjukiza entakera. Naawe ekyokulabirako okuva mu bakulembeze abali babaddewo wano mu African Statement bano nga munnange baava oba bastepinga aside, baava mu ntebe nga teri abakase kati nga Julius Nyerere, Nelson Mandela, Mao ng'agamba nti Museveni alina omukisa munnange okubeera nti ateekawo ekintu ekyo naye kennyini akiseetingira Uganda nti omukulembeze oba omufuzi kale nti asobola okufuuka omukulembeze at one time ng'amaze okufuga byafuga n'ava mu ntebe mu mirembe n'adda wali ebbali nga kyatunuulidde kiri kimu era kyasoosowazza byebigendererwa oba ebigasa eggwanga lye okusinga ebibye personal power, personal interests. Mao agamba nti Nyerere ne Mandela baali ku mukululo ogw'ekitiibwa bwe baava mu buyinza era n'agamba nti essaawa eno Museveni alina naye chance okubeera nti awandiika omukululo ogwo gwe n'afuuka ekyokulabirako eri abakulembeze ab'omu maaso abalijja mu Uganda era nga akijja mu experience ye Mao nga ye survivor owa Northern Uganda's conflict. Mao agamba nti kya mugaso nnyo okulowooza ku biseera eby'emaaso ebya Uganda
wamu n'okuzimba eggwanga eritebenkedde ku lw'emigigi oba emirembe egirijja mu maaso, future generations oba next generations. N'agamba ng'era bwe natandise nga akugamba nti bw'ati bwe yamaliriza nti Uganda is big enough for all of us. Uganda nnene, ffenna etumala tugyamu. Era bw'atyo n'akuba omulanga nti twalibadde tubeera bumu era ne tuyiga okubeerawo ne bannaffe, unity and coexistence. Bigambo bya Mao. Bw'atyo sigenda kwongerako wano ku Uganda at Large. Muganda wange tusinzira okubeera nga tukubuulira ebyo ebiriwo, ebyaliwo n'ebyo ebirijja. Akuume.